mu kkooti tubadde tutegeeza omulamuzi embeera omusibe gy'alimu nga tugamba nti twagondera ebiragiro byonna ffenna sayidi zombi ne tufayiringa okuwoza kwaffe nga bwe yatulagira era nga bw'ababuulidde empapula ezaffe ezaanukula gavumenti bye yali eyogedde twaziteekayo ku lunaku lw'omukaaga essaawa 5 ez'ekiro ne tuziteekayo ku mutimbagano n'aziraba era n'azikkiriza. Ekyokubiri nga tumutegeeza embeera y'ekkomera munnaffe gy'alimu. Ekisooka ayongedde okunafuwa weewaawo nga bye twasaba bimuweebwe byamuweebwa, naye ekkomera ly'e Luzira mu ddwaliro lyayo mwali tebasobola kumujjanjaba kubanga ne gavumenti yennyini yakkiriza ddala nti mu Uganda tewaliiwo busobozi kujjanjaba mbeera ye, era ne kikolebwa gavumenti yennyini n'emusindika e Buyindi okujjanjaba. Kaakati olukizi luno lwateekamu ekyuma mu biseera bye yayitamu nga bamukozesa dduyiro ow'empaka kyaseeseetuka ekyuma ekyo era lumulumira ddala ddala nnyo lwa busajja yandibadde akaasa. Ekyokubiri aliraanye woodi ya TB nti ate ng'ejjudde nnyo ti olunaku lumu baleeta n'omulwadde wa TB ne bamuteeka mu kasenge kaabwe ono mwasula okutuusa lwe bayomba nnyo abantu ne bamugjamu nga wa TB. N'olwekyo nga tutya nti ku bulamu bwe obuledde obunafu bw'anaagattako TB bujja kujabagira, era baakebera n'obusirikale bwe obulwanirira omubiri white blood cells nga busse nnyo, immunity ye eri wansi. Ne tusaba nti omulamuzi aba atali ready wansala waakiri amuweereza emulago, naye n'atugamba ku saa 8 ajja kuba ali ready n'ensala ye gye tulinze. Twagala okwaniriza bannaffe aba Kenya Law Society bakulembeddwa President ate ne East African Law Society delegation gyakulembedde okuyimirira naffe, era tebyayogedde mbiwulidde okujja okuyimirira in solidarity with us okulaba nti twongeramu amaanyi mu bwetengereze bw'ekitongole ekiramuzi ekitasobola kwetengerera okujjako nga balooya ng'obuweereza obwa looya buteekeddwamu ekitiibwa ne bubeera nga bwetengereza. Ssenyonyi n'avumirira n'abali abadde bangi, naye abafuuti soja abamu omukyala wa Lukogo yavuddeyo n'ayogera n'agamba nti bannange tumwalire wamu twalwanire wamu omusajja ono ajja tufuukira ekizibu. Bulijjo oliwa oyogera ki kokirabe bafuuti soja? Bafuuti soja simanyi tewali kye boogera nenneekanga nti lwaki kye boogedde kye tuba tubasuubira bokwogera, naye ndi mu kutunuulira ensinga enaakyuka ojja weegendereze ebintu ebimu mu bulungi oba mu bubi ba actors basukka kuba politicians bokka. For example ebintu bwe bibaawo nga bino bannaddiini ne bajja ne babyogerako, olabye ejjo ababadde ekibuli babikondeminze okuwambibwa okwo. Kyemmanyi bw'ona ogenda bwe tunaaviira mu lunaku lw'enkyo ojja kulaku nalabye ku Father Kibi ng'abyogerako, ojja kulaba ne mu makanisa ag'enjawulo nga banenya kati eddoboozi lya bannaddiini kikulu. Genocide y'e Rwanda naye yabagira yabawulira bamala ne bawulira genocide y'e Rwanda ebimu ku byagifuula ey'amaanyi abantu ne bafa nnyo, mwalimu influence y'abannaddiini bwe bakipikaamu ate kyatabuka. Kati mu bantu abamu abawulirwa ennyo bannaddiini nabo bakulu. Kati ebintu nga bino ebyokuwamba abantu abakulembeze b'amaddiini bwe bavaayo nabo ne babikondeminga kinako kiina kye kisobola okwempakitingako okukendeeza. Lwaki Lukwago nga Lukwago erinnya ly'eddene ajja kumala aveeyo, naye ffe tulwanirira. Waliwo omwana gwe bajja okukwata nga mu famire yaabwe yali asinze okuba obulungi tasukanga takwata ku sente sukka million 2 bwe bajja mukwata bamusiba ate famire yonna ebonebone. Kati tugamba bino ebikomezebwa oyo naye ajja kuba afunye obwenkanya. N'abannaddiini abalala ani ono omulala wonna gwe waddondaze wano gundi eyadde asagambiza ono omusajja weeno omulokole yani Pastor Bugingo nga tetunagira Pastor Bugingo nsaba mbajugize banaffe abalugafe abokofu and fusila kutoka mantino go we nichuma kitawana kubi emyasa emirugira akira
olina senyiga atawona senyiga akulukuta wekwate Lugave Rehab Cough and Cough Syrup jaberanga kuyambira ddala bulungi nnyo eddagala libisanga mu pharmacies zonna wano mu ggwanga Uganda wamu ne drug-shops ate gwalibe Lugwaga gena atikira emitiba ne Uganda eddagala lino lyakisobola ekitongole kya National Dog Authority mu ggwanga Uganda okubeera nga libeera katale wamu ne Lugave Rehab asasira pulsers zitta abantu asaza nga zikutawanya ovamu olusaayisaayi afuna gaasi mu lubuto ofuna ekikeeto wekwate Lugave Rehab asasira bajaberanga kuyambira ddala bulungi nnyo eddagala lino wakisobola ekitongole kya National Dog Authority gena mu pharmacy zonna wano mu ggwanga Uganda ate gwalibe Lugwaga gena atikira emitiba ne Uganda gwaliagala bungi tukubire ku namba y'essimu eri awo oba tukyaleko ku maka gaffe wali ku Mengo Hill Road kasoya mu kakatale ka Usafya onooyambuka ojja kusanga Total petrol station maaso gaayo waliwo ekizimbe bakiyita Orange Plaza kuliko ekipande kiriko Lugave Apothecary tukyaleko level number 2 ojja kubeera nti eddagala lino lifunira mu bungi Lugave Cough and Cough Syrup wamu ne Lugave Syrup eddagala egiro beera nga likuyamba wetwogerera Pastor Bugingo yasagambiza era yakoze ne party n'agamba nti Pastor Gundi Lukwago ono yavayo n'abanga akuba ebituli mu masasi ge baamukuba ng'agamba n'otunuulira ono agamba bamukuba amasasi ye n'agabuka ne gakuba omukuumi Pastor Bugingo n'akolima story nagitaddeyo koona bwe yamala okukolima n'amugamba amwe tumufaayo waliwo ekijja omutuukako Pastor Bugingo abantu bonna baakolimidde bitera okubatuukako era wagamba nti gwe ojja kufuna kino okituukako Pastor Bugingo gwe yabadde mukaaga anti kati Pastor Bugingo naye alina ebizibu bye tukkirize tugaane kubanga si Lukwago yekka story ya Pastor Bugingo ey'amasasi bangi baagikubamu ebituli bangi kuba mazima yali nga bw'ogigattagatta tegatta buki bulungi naye ekyo ne tukimulekera abantu bali bagala egatta etya bali bagala ebibe nga kitambula bulungi mu mmotoka saagala kudda mu story eyo naye omusaayi gwa Yesu naye story nga ne bwogezaako gigatta tulaba bwe kivaayo ate bw'agamba ye gaamuyita mabega oba ne galekako buganga ku mugongo so ekyo nekyo ekyakolimisiza nawulira nti ebiwundu bimusibwa ekyakolimisiza Gundi kati ebintu ebyo nawe tebakolimira nze sirina buzibu anti ne Katonda olumu agoba nsonga byali tebigatta buluki byali tebigatta bulungi abangi baabyogerako naye ye ng'omuntu yalina obuzibu ne Lukwago kubanga ne wali mu kalulu namuli anga amuyisaamu eggaali naye kati wano mu kizibu bwe kiti nga si kya bwenkanya mulimu ng'omukulembeze kati ku level by'obikka kuba ne Bugingo alina ebizibu lwaki alina ebizibu bino ate nga bingi kubanga bwe bunaakya ku makya nga bigeri bano bakyuka n'abaabwe ne babeekyusiza bwe bunaakya ku makya tomanyi ebizibu biri mu kyakyawo abantu abagiddwako ssente mu ngeri y'olukujjukujju awo bakiyita lukwesikwesi nabo bayitirivu nnyo nno naye paka n'olwaliro bwe basaba enkuba ebakubirawo mu luggya naye naawe ensi ebyo ekwesonyiwa naye eba ebikola ki eba ebiraba ate mbeera nkigamba nnyo bwe lwobeera ng'oyogera ku bwenkanya gwe jangu ng'oli mwenkanya nga lozo ziri clean kakati Gundi Bugingo tali clean n'akatono byonna ne banne si bamativu alina omukazi gw'atadivosinga owasiza omukazi omulala omukazi oyo omukazi n'agaana waliwo Gundi naye balina ensonga zaye n'omukazi naye alina ensonga zoli si mumativu kati naye tumuleka alina ebizibu bye bikola ki ebimumala ate nze mbeera ngamba abantu ensonga ezimu kati nga zino nga zikwata ku ddembe ly'obuntu mu bantu bonna kubanga era bazze bakwata abaana bangi mu makomera droni beziyoola kati bw'otakonda emi nga kifaananyi kyawamu n'otunula Lukwago ng'omuntu Lukwago erinnya lidde nabagambye ajja kumala akole ki kuba omusango gwe bamutaddeko musango mu paatiike era enteekawo yagwo bawulidde ensonyi nga tebalina bwe bamuwanda buwanzi kiba kijjawulika bubi kusalawo tumuteekeko ekisango kino prison of treason tumuyiseeko wano bwe tuni nga ajja kuvaayo abeereyo ko tulage nti alina kye yakola kati ffe tunuulira beyond Lukwago ntunuulira ku baana abalala bakwatiddwa mu nkola y'emu
nsonga ku bantu abalala bajja okukwatibwa nkola yemu nga tebalina agamba katukozesa omukisa guno nti tuvumirire ensonga eno teddamu neetuuka ku muntu omuki kati munaddini kyoba okola abano abajja ne bakwetera sente za Pentagon z'oli bagenda kubakwata enkyana tebazikweta naawe okosibwe kyokka ate era ekyoto ekirijja ne bafuuza abapasiteeri abakoze obufere mu makyaki tumanya oyinza ogira bwoti nga naawe kikuyodde gwe baani abali kuwolereza so kati mulimu bye tutasagambirizaamu byetunuulya ne tuleka nalabye Sseggona yina statement gye yakoze ninabira ddala nga yeetadde mu kabina k'empologoma agambye atya nti maama vaayo tugambire ku mwana maama tetumanyi gy'oli maama y'oliwa tugambire ku mwana omwana afuuse ekizibu Sseggona ebigambo bino byayogera kamukaawo anti mu Buganda omuntu bw'alemwa bagamba nti bwadde neligambwako nyiniryo omwana bwe weeyisa obubi eno mu bantu babuuza naye omwana oyo simanyi akyalina bazadde be banoonya gye bayinza okuloopako nga bo balemye nti abazadde be gye bali naloose nno kandi ne maama Janet anyumiza nga tunyalyawo tunyumiza ddala emboozi kati mwayogeddeko ku bantu be bawamba mutabani we bawamba ye tamanyi era kanaategeera ndowooza yajjukire tamanyi naye namuloose ng'ali awo nga nemboozi n'ansuubiza n'okumpa ssente mu byakusuubiza nga mulimu ssente naye maama agaba sirabangayo oku yali agize nga yayitidde sayidi eyo naye manyi n'abantu abagabira mu kamera wano bakisussa naye era munnanga olaba genocide ena gwe yali awadde nga kamera emulaba naye olwokuba abagendayo bavaayo ng'embeera ekyuse walaba nga ziyisiŋŋanya buyisiŋŋanya okugaba ndowooza mutima wa mutima lwakuba kinyuma nnyo ng'ogaba bibyo nakyo kikulu nakyo kikulu kakati genocide byagaba bya zisigenze wala nkugambe buli agaba kima nnyo ng'ogaba bibyo naye abamu bagaba ng'akwata ku ekikyo ddala n'akuwaako n'akugamba nti mulaba obulungi bwe nkukoledde naye ate nga kyakuwadde kikyo so kaakati mwami Muhoozi olwokuba ffe tulaba enava emedde amateeka gayisizaamu amaaso talina bw'atya kati abantu kyobaba bagamba ku kitaawe kitaawe maama ne taata mutugambire ku mwana wammwe awa amateeka ekitiibwa n'abantu ab'eddembe lyabuntu ekitiibwa ffe tulowooza oba olya abo banaakolaki banaawulira naye singa ekyo taakikole eggwanga lino lijja kuddayo mu bizibu bye lyavaamu emabega eggwanga lino mwami Muhoozi agenda diremesa okukulaakulana ekyo akikkiriza oba akole ki akigaane naye bagamba wano luli nti ye atuule wansi yeebuuze nze sikkanya n'abantu bagamba first of all nti Muhoozi musiru si musiru sikkiriziganya n'abantu bagamba nti Muhoozi byakola tabimanyi nina omuntu yakoze Jeno Muhoozi wali ayogera mula banjawulo nnyo n'ono awandiika bino byakola ate abimanyi kati abantu naye alina kyeyabaguza asobola akola ebintu ebimu bo nga mwasigadde ekifaananyi awo yotategeera naye ng'ategeera otolaba abantu nti ajja n'akola ekino ne bagamba abamu ababiigira ati oyo omusajja oyo omwana tategeera oyo simanyi omwana mutamiivu abaana ne bagamba omwana ati oyo mutamiivu bannange abaganda bagamba omutamiivu tabagambwa kale bomba mulowooza tategeera lwaki takwata kubali ku lusegere lwa kitaawe bw'aba tategeera lwaki takwata kubabe eddala lwaki ajja alonda bano banabaala bamusireeti ekibasumbuwa kimu ennwana ye yeri mu confusing abantu bali used ku ntambula gye tulowooza nti embeera yandibadde bweti kati akola ebitali bino bye tutunuulya ne balowooza tategeera ategeera lwakuba ye ayagala kuleeta nkola y'amagi ya kivandulu etawa amateeka kitiibwa naye singa si ekyo mwami Muhoozi ono ategeerera ddala abantu baleme kumulabanga ki naye ffe kye tweraliikirira nti enkulaakulana entono kuba n'emyaka 4 kitaawe gyatukalakase enkulaakulana yandibadde esinga ano bwe tuli naye neeno entono eriwo ono agamba nti ayagala kuba standby generator okuddawo n'addawo n'ajja n'enkola nga bw'ali mukola ebintu
eggwanga linagenda kuliza emabega emyaka nga 30 naye namujjukiza kimu era n'abamulamu mugambe nti eggwanga lino abantu bano boowambira abantu naki bajjajjaabo ne bakitaabo mu 80 embeera eyo bwetu yaliwo ng'abantu babuzibwawo ne battibwa naye bajjajja b'abaana bano ab'omulembe guno ne bakitaabwe waliwo omusajja yajja n'abagaa tusobola okulwanyisa embeera eno omusajja oyo nga tamanyikiddwa nga talina nnyo kyalina baamweyungako ne basuula gavumenti omusajja oyo ekitaawe kati akimanye nnyo nti abo abaayamba ku kitaawe okugyawo gavumenti yali ewamba abantu baafa bazadde abaana abo nabo bazadde jiini zezo zikyabalimu embeera eyo ng'ekomyewo basobola okwegatta ku muntu omulala okulwanyisa oyo era awamba abantu mukutukomega kyo kwebaza ne gibadde sinzo okubeera ng'otulaba tubadde ne kanso matovu lunaku olwaleero tukyajja n'ebirala bingi nalabye ensambya bazzeemu ati simanya n'emirembe balwano n'aleeta bakifeesi no n'aleeta bakifeesi jukira divorce yajja dda awo kansooke netegereza embeera ate ngenda beera nga mukulu mukomyawo olwona abantu abakola olugezigezi kanso muleka ayogere ngikulekemu ogituulengamu asobola kuba moderator sobola kuba ngoma nga bwenzina musibe bulungi mweraba tukozere ekitabo